Fadi TV ugidana n'abatanzi ne Pastor Bugembe mbiri na masawo so ngate ne Ripi ayongedde okulumya ba haters abali bamuwalana olwokubanga bagalana ne mwami Bindeeba ayongedde okubalumya akyabalumiza ddala Ripi ngina kusaba osubscribing atusigalenga ofollowing Fadi TV so ngate ne Betty Namboze honorable byongedde okutabuka ku side ye olw'ekigo kyagwa olw'ekigo bambi kyagudde mu kinaabyo ngina kumanku ba details masawo ngina kusaba subscribing like video eno muna idole erinye kati era gwe nana ngoli kadama ngoli gwanga manga gebweru ngo awandi yagade okusindika sente kati ku account yo baba dole eri waggulu egulu 1308 wano mu Uganda yafe kiba kitegeeza nti dola 10 gya mitwalo 38 mitwalo 38 songa ate dola 2 ndozo oba mitwalo ndoza nga 8 oba 7 mitwalo nga 8 obugwamu awo kiraga nti erinye batirinyako bweti ngapo erinyaka akaseera kano eri waggulu nnyo ebadde kubeera mu 1345 3 nga mwesinga okutambula naye kati eri mu 1308 era gwe nanga wandyagadde okusindika sente okukyusa sente za dola zize mu Uganda kyusa kati akadde kano converting kati kyuse kati ozize mu Uganda zijja kuba nnyingi nnyo kuba kati egula sente nnyingi nnyo dola Ripi bambe ayongedde okuluma ba haters ayongedde okubalumya ate agambye akyabalumiza ddala atadde ekifaananyi wali ku Instagram account n'agamba nti bambi nze n'omwami wange tusuubira baby awandise ebigambo n'agamba bane basuubira kaana basuubira baby essaawa yonna bagenda kuba bazaala omwana waabwe agenda okusookera ddala ye ne Bindeeba akadde konna agenze wali ku mukulu gwa Instagram nekiraga nti ba haters abali balowooza mbu bijja kuggwera mu maziga bye mwali mulowooza byali bifunnyo ati mwagamba it will end in tears ne baba kireka nga ekitagijja kuggwera mu maziga kijja kuggwera mu ssanyu lyoka ngina kusaba subscribing Ripi ne Bindeeba bambi mukwano gwo gukyali gw'amaanyi nnyo so ngate Betty Namboze honorable wawali mukono baba ekigo kyagudde mu kinaabyo bane ekyamukoseza abasawo bategeeza nti kyamukoseza akawanga bwe ngamba akawanga mba ntegeeza scar wano ku mutwe jjukira yakubawo nnyo omutwe ekyenyo kyo nga bw'okirengera ka plaster ako mu kyenyaawo engeri gye yagwa yakubawo ekyenyi bw'ati abasawo bategeeza nti munnaaye akawanga kakosebwa era Betty Namboze yeetaaga okukola ki okulongoosebwa yeetaaga medical check-up ey'amaanyi okusingako wano Uganda yeetaaga kutwalibwa bweru wa ggwanga bongere okumwekebejja kuba ekigo kye yagudde kyabadde ky'amaanyi nnyo jjukira bambi yabadde anaaba lwabadde lunaku lwakoosaggulo lunaku olw'eggulo yabadde lunaku lwakumeka lwakusatu ku lunaku olwokubiri yaserera n'agwa mu kiyigo naye nga yakubawo omutwe kussa n'emikono era ng'amagulu gaakosebwa kuga mu mubiri gwonna gwakosebwa naye nga omutwe bagambye kino gwakosebwa akawanga kakosebwa akawanga ke kakosebwa bengamba akawanga mbangamba scar wano nga ku kyenjukira yakubawo ekyenyi kino ku teros nga bwozimanyi ebisa ebisinga abantu bannya bafudde nga bagwa mbiyigo kati Namboze ye yasematuse n'atafa naye omutwe era gwakosebwa teyasigadde kyekimu abasawo bategeeza nti bambi yeetaaga okukola ki okutwalibwa mu ggwanga ery'ebweru yeyongere okwekebejjibwa bongere okumulongoosa omutwe gwakosebwa akawanga kakosebwa ekigo kyeyagudde yeetaaga sala honorable Betty Namboze bakireke wali emukono ekigo kyeyagudde kyabadde ky'amaanyi nnyo tero ziba z'amaanyi abamu bafa n'okufa nno ye teyasobodde nakufa yasimatuse akabenje ako keyagudde oba ekigo kyeyagudde mu kiyigo Mukama Katonda yazizza bibi naye ng'era omutwe gwakosebwa omanyi bagamba ebiririra n'etawunya ngamba ebiririra n'etawunya mba ntegeeza emmere ati sika ebiririra n'era siriira kasita bambi teyafudde akyali mulamu naye ng'omutwe gwakosebwa Fadi TV ugisubscribe olakinga video eno Pastor Bugembe lunaku lw'enkya concert ye wali ku Hotel Africana era atandise okuyitaayita abantu bangi nnyo ab'enjawulo n'abatanzi omu ayitibwa ku concert ye n'abatanzi omu ayitibwa ku concert ye Mama Fina ye yagulidde Muzeeyi Charles ne Asia emmeeza ku Hotel Africana yabagulidde emmeeza bateekeddwa okuvaayo Mama Fina naye ateekeddwa okuvaayo Pastor Bugembe ayise basumba banne abasinga babugingo bonna bagenda kubeerayo bonna yabayise kugamba ekivulu kyankya concert kyankya wali ku Hotel Africana abantu bannya bagenda okuvaayo ba minister bagenda kubaayo ba MP bagenda kubaayo banadini abenjawulo bagenda kubaayo baserebu abenjawulo bagenda kubaamu Lydia Jasmine bonna bagenda kubaamu Spice na Shiba bonna bagenda kubeerayo ku concert ya Pastor Wilson Bugembe kugamba bayimbi bonna bambi nga omanyi Pastor Bugembe muntu wa mikwano nnyo muntu ateraga ye Pastor bambi akwatagana buli muntu ye buli ajja amwaniriza nga bw'omanyi
omuntu nga yawaddeyo okuweereza Katonda olina okwaniriza buli muntu bafaanana atya kugamba ye Bugembe ye ayaniriza buli omu Bugembe gw'osanga eyo mu bivvulu by'abayimbi kugamba ate nga pasita kyo kiraga nti bambi ye okuba omuweereza wa Katonda akisaanira ddala nnyo okuba omuweereza wa Katonda olina okuba ng'oyaniriza buli muntu yenna ng'omwaniriza. Fadi TV gisubscribe concert yankya egenda okusookera ddala ku Hotel Africana ng'ennaku z'omwezi 3 ku lunaku olw'abajulizi. Olunaku lw'abajulizi lwankya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga era nga Bugembe ne concert ye egenda kuba kugamba ndowooza bwe munaava mu bajulizi munaava mu kulamaga nga musalako wali nga mugenda ku Hotel Africana awo nga kiryoka kifa bakokya ng'awo kisituka kitabuka lunaku lwankya wali ku Hotel Africana ngenda kusaba osubscribinge Pastor Bugembe akimala nkya ku Hotel Africana watandikidde ajja kuba agenda n'ebitundu bingi nnyo ebirala naye nga concert esookedde ku Hotel Africana era nga bannabatanzi bonna bagenda kuba Florence Nampijja abayimbi ab'enjawulo bonna kugamba abayimbi b'e Uganda bonna bagenda kuba olunaku olw'enkya. Subscribe mweraba.